Tubaniriza mwenna bagenda maaso n'okwanga mutugoberera ku Kakos Facts 256 mwebale nnyo. Tuterewo comment awo wansi ku story ezisinga obungi ze tuba tukoze. Olwaleero tumanye nti ensonga ze twogeddeko zinoganye. Mulekerawo okunyumirwa obunyumirwa nga tuteekawo wali wansi nti ekyo senga kyayogedde kye kituufu. Of course nze Kakos. Tulina senga omuzaana Nansubuga Brenda Omubwati. Bade nkusaba obuze kuba tulaba olwaleero. Weewaawo omulungi atulaba nange nyongera okwaniriza ate n'okubuuzaako kozera sirema kwebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo ate ne nyongera n'okwebaza Mukama Katonda asobodde okuba nga atusinkanyiza olunaku olwaleero. Kituufu ddala omuzaana Nansubuga Brenda Omubwati geegange. Nzizeemu okumukyalirako naye yenze nekutunuulira ne ŋŋamba mu myaka awo 18 awo ku kyalo abavubuka olabika abavubuka baali bakulwanira kubanga era olaba oli mu 25 ne babanga naye si y'ensonga. Obadde okanze nga mmanyi ogenda gikubawo gyonna nti weddu naye era ng'emituufu bwe nagimanya ddi. Kale abatulaba olunaku olwaleero twagala kwongera we twakoma naye nga tukwata ku nsonga z'obufumbo. Olwaleero tukutte ku nsonga lwaki ensimbi ziyite ssente abamu bagayita majja gayingidde nnyo mu nsonga y'omukwano. Simanyi toli wa myaka miwanvu nnyo nandibadde nkozesa ekigambo edda byali bitya naye toli nnyo wa myaka miwanvu naye olw'okuba nti olisenga kikuwa okumanya n'okunoonyereza lwaki ensimbi ennaku zino zigenze nnyo mu mukwano. neeyanziza nnyo Kakosi ate era n'abatugoberera. Yes. Ensimbi ziyingidde nnyo mu mukwano ennaku zino. Omulembe tutambulira mu gwa.com. Ate era buli kintu bw'oba okitunuulidde kirabika ndowooza oba tolina ssente tosobola kufuna kye weetaaga. Era olw'ensonga eyo kyobola nti kakati ssente ziyingidde nnyo mu mukwano nti n'atalina ssente tajja kufuna mukwano. Nga bwekito bwe kirina okuba omukwano kati bagula mugule bantu batuguza muguze mu ngeri emu omwagusuubula nze ndowooza si bwe kyandibadde awo nkulaba ojja gyendi si bwe kyandibadde ssente teyandiguze mukwano. Era ensonga lwaki ebiseera ebisinga ogenda okulaba nga omuntu abadde n'omukwano omuyitirivu ennyo nga ssente weeziri bwe ziggwawo beoba owulira batemaŋŋana ebiso owulira bali mu dduka gundi ate simanyi yasazeeko gundi omutwe lwa nsonga yakuba nti amutwalidde omukyala byonna oba embeteza eva mu ssente omukwano. Eyo teyandibadde nsonga nnungi naye ate bwe nzirako ku ludda olulala n'omukwano oba obufumbo obutaliimu ssente bannaye tebuwooma. Olwo yaŋŋamba mbu omusajja atalina ssente ne bwe yeeyayuuya oba owulira bubi. Ate omusajja alina ssente ne bw'aba ng'awunya akasu oba ogamba eyo perfume oba togiwulira oba towulira nti kasu oba owulira ng'eyo perfume kyolina okutegeera. Kati nze kambuuzeemu laavu ewatali ssente tegenda kubaawo. Ejja kubeerawo naye oluusi weesanga nga oludda olumu luba lugamba naakola ntya naakola ki. Okukakanawo si we wava obwenzi omuntu abeerawo ng'anoonya ssente. Kituufu. Era ensonga gye njogedde nti no kyobola nti no tugenda mu maaso n'okuwulira abattiŋŋana abatemagana abayombaggana n'owulira amaka nga ennyumba matiribona kubanga we beesangira balina ssente ne bazimba amaka agatemagana nga zaabu kyokka ssente egenze n'edduka emisindo manyi yo temanyiirwa kati bw'efuumuuka n'egenda n'olema ogikwata byebyo byosanga nga amaka gatemagana naye nga temulimu ssanyu na mirembe. Nze nno naddala nja kudda ku ludda olw'abaana abawala. Bagambe ekigambo bakiwulire. Munno bw'aba nga asobola okutuusaako ekyo kye weetaaga. Nze nno nandisale mukwano tuula yagala munno. Ebiseera bisinga omukwano bwe gubeerawo ne ssente zeereeta zokka. Mu mukwano ssente enyiiga nga mubeera muyombagana buli ddakiika mwerumaaluma ssente olugira nga naye gamba naye bano abatanzanyukidde bulungi kumbeezaawo mbakolamu ki daaki nga zigenda. Abo abawala n'abaana ab'obulenzi abali eyo abagenda okuba nga bali mu mukwano abagutandika n'abagulimu ensonga ya ssente kuba kati mutuuse kutuguza buguza bisombooza ne girlfriend okimanyi abeera nga atunda. Ate ye girlfriend aba atundira ddala kuba nawe oba okitegedde girlfriend naye kati ate bwe nzira ku wife oba omukyala
omukyala wagenda okuwagala munno n'osalawo okkiriza ove mu bakadde bo obeere ne mukwano gwo kyali nti mwagale mu bulungi ne mu bubi ne bw'oba nga tolayidde kubanga abamu balindirira kugamba nti no yali wampasaawa akakabuzo wampasaawa naye kasita obeera nti kavuna wejje wammwe n'ogenda n'ogamba nti kambeere ne munnange ne mubeera bwa babiri Mukama n'abasaasira ne mutondawo n'omuntu oba abantu gwe tegeera nti gwe ekyo kyaggwa mwafuuka omuntu omu kakati ekizibu kyonna ekijja oba ssente weeri oba teriiwo mutetenkanye babiri ebiseera ebisinga okimanyi nti nno muyinza okuba temulina ssente naye nga mulina okutegeeragana mulabanga abazirina nga musinga ne bali abalina obuwana ensonga ya ssente mu mukwano abakazi beetunda bwetuuzi kyokka ng'omutwala okuba nti ye munno naye n'akulaga nti ewatali kino sikuwa ewataliwo n'ebisobooza byange tojja bikwatako so onooteekerawo ddala embeera n'obuuza gwe abinnyima wabisuubulawa ate nno ekyo ekigambo kintabula ebyokubuuza wabisuubulawa mukwano ebisobooza nga bw'obyogedde tukitwale ng'ekizimbe ojja kunzimbira ekizimbe okiteekawo nga kyangaala tekigenda kusanyusa lubeerera bw'okiyingira nga temuli kantu kakati nze sayansi gwenteekamu okubanga nteekateeka ekizimbe ekyo ojja okiyingire nga kikusanyusa amaaso go okitulamu n'okiwuliriramu emirembe yoyo sayansi gwensinzira okugamba nti kakosi mukwano bandimpaddeyo ekizike naye osobola okwesabira omusajja ssente oluvannyuma lw'emikolo kakosi obuuza ebiri kali bwe ndaba nga tolowooza nga gwe Mukama yakuma okulowooza nti nno mukyala wange yeetaaga ssente lwaki sikugamba nti mukwano mpaayo ku ssente kisinziira nzikusabye ntya waliwo azisabanga ali ku pisito waliwo azisabanga ezize naye kozesa ebigambo eby'omukwano ebisuusuuta muno ebimuteeka mu mbeera egamba nti ddala owange ono bwe mba simuwadde nange mba neeryazaamaanyiza siyinza kukwatako ne kugamba nti mukwano kakosi lwaki tompaayo ku kasente k'enviiri era ekinaddako nawe ojja kumbuuza kabanga kammeka kubanga kwatasiba nviiri tokamanyi ogeze n'okyogera naawe nendabira ddala ng'ojogedde bulungi kubanga kati waliwo omuntu agamba nze no sina ssente za nviiri oba toziraba nti oba zikaddiye awo yo ne be bamumma nange guba gumusinze naye omuntu kakkanako todda mu kuyomba buyombi embeera buli kaseera togifuula ya lutalo mbeerako nakaseera k'omukwano munno musabire mu mukwano kati tuddeko ku baana abaliwo kati abo buwala ebintu nga byakwesa bulamu alo Solomon nti alo viiramu wano wansi kukikkirira kati Solomon najja ne twesa bulamu awo kati naye nga gwe nnyina ye muntu wange sirina bangi kati Solomon oluvannyuma lw'akazannyo nga gwe ntunuulidde tukyali mu kotiripu eyo oluvannyuma lw'okwesa bulamu era aba asaana muweeyo ssente oyo okozeseza ekigambo ekituufu nti kwesa bulamu omanyi bw'oba ng'osiimye bw'osiima munno tomwebaza wosiimira n'obeera nti buli bw'owulira ng'oli mu bwetaavu Solomon omuyita n'omugamba jangu twesa bulemu ate mwana wattu ne Solomon naye n'atakuyisa bubi n'agamba omwana wattu bw'aba ayoyezza lwaki simuwa kitegeeza bw'aba akuwadde bw'eba mmere n'ogirya n'ekuwoomera musiime kati mu bimpimpi ensimbi mu mukwano yeetaagisa ensimbi mu mukwano yeetaagisa emirundi gyonna kale waliwo agamba nti kakati fe abalina engombe egamba omwavu taakwana ye omwavu tokwana senga atawo sikutegedde mwavu bintu birekere banno abalina tetugamba bano abalina empitirivu nga bajulaze bakakozitambulirako buli webali bakunkumu kasente si be tugamba bokka naye oyo ayina ng'ayinamu n'omutima ogukola ki ogugaba nti ayina emitwalo 5 n'agamba nti omwana w'abandi ono gwe ntanaye kamuweeyo omutwalo oba ebiri oyo gwe tugamba naye weesanga oli nga ayina nnyingi naye nga mukodo awo oba mwavu taata n'osanga oli nga talina completely talina bambi musajja wattu alwana okufuna ssente ate nga butonda ayita kadde mukaawo madde sikategedde butonda akola kyawo nga butonda ayita naye kambuzeemu ku butonda awo tetunnavaawo nimwe butonde bamwe yayita ddi n'obeera waawo n'ogamba leero bannange butonde wange yayise kantwalire butonde omulala butonda ayita n'owaayita butonde waffe ayita kati ate bw'ayita lwakubanga nange ffe tulina kye batumma kati n'osigalira awo okwatula naye ate ennaku zino abaana munnange baanaabye ani nagambye omulembe gwa .com omwana ayatwa najja nagamba nti kakosi kiri kitya
Ye lwaki tetwesabulamu ku weekend. Kakati ate kakosi nawe jagenda towera. Ogamba nti naye ono butonde wono ye yampise ndabanga ekitanyuma kugamba ogenda nawe weetya. Naye mu magezi omukyala akozesa amagezi. Otekewo embeera. Eneeretera kakosi okugamba nti butonde wange ayita. Naye nga nze nakubagulizaako mu magezi. Ako tuyiseeyoko buyisi ako tujja kabaleetera nti omukyala obagulizaako otya munno nti nze butonde akola ki akuyita. Kaakati nga tuddayo wali ku butonde ayise naye nga tolina kitegeeza esigenda okuba ssente zo gemaanyi go tekisooka yekeyayo okunfaako onjajja sootya okubanga otwala omutima gwange ng'ate tolina ssente. Kwegamba oleme kundabira mu kiti kya ssente. Naye ngende mu mukwano kati abaami abatalina ssente muyiga obukodyo bw'okutuwembejja okutukwata obulungi kwe kutwozesa obupale n'obuleega. Bw'obuuzanga naawe ofunye kyoyagala ate ovaako ki naye ngera bwe mba nga nkwagala bw'oba tolina sijja bukuwozesa nja kukola bye nnina okukola omusajja alina bye yandifunye kubanga nja kuba mbala abalamu bwe nti ne ŋŋamba nti omwami wange talina ne bambi ankwata bulungi. Bakyala gye bali nga balina ssente naye nga babuliddwa ababakwata obulungi mu mukwano. Kituufu nnyo bayitirivu. Ssente azina naye ng'asula akaaba. Nga butonde ayita n'agamba n'amunyiganyiga n'amugamba butonde lwaki tonsaasira. Kaba mpola ndifuna. N'akwata amazike miliyoni ze n'azimuza ku butonde nga ssente nga butonde ayagala butonde munne. Kakati munnange nkugamba nti omwami ali nga bakwata omukyala ojja kutuuka ku kituufu. Naye bino bisirinamu bw'atalina mpisa kigambo kwana kiveeko ta. Lunaku olwaleero gwe mulamwa gwaffe gubadde gwa ssente mu mukwano enfuuse ekizibu. Awo tugenda okutandikira ku episode enaddako nga tuli ne Ssenga. Nja kubasaba olunaku olwaleero tunzikire wano mpozi akasembayo. Waliwo mukwano gwange atunda amasuuka. Twagala tumutumireko tumubulire nangeri ki gye tusobola okugafuna. Weewaawo tukubuuzizaako nnyo era kano ko nja kayisa ku ludda olwa Ssenga kino tukitegeere mikwano gyange nti ekisaawe ekinyirivu kikuwa ensamba oba enzannya ennungi ne golo n'oziteeba ne zinywera. Kaakati gwe mukwano gwange ekisaawe kye twogerako kye kitanda ky'omugenda okusula. Kakati okiyonjezza otya? Bw'ona okiyonja kiyonje ng'okiyonjeza ddala tandikira ddala ku mufaliso genda kusuuka bulangiti n'ebisigadde bedika bakyowula amayita lyena bw'oyagala. Naye nno tukuzigirira waliwo alina essuuka nnungi ddala ziri mu sayizi zonna ate nga tazisera essuuka za kotoni. Kotoni oyo aweweera bulungi ate nga abuguma ajja kubugumiza omwagalo waawo. N'akabugumu kajja. Ate kagende n'ewalala gye mukeetaagira ddala. Bakubireko ku nooti 77248 ojja kumanya ebisingawo. Ono omuzaana n'asuuga Brenda Ssenga waffe atubuulira ku nsonga ekyolwaliro kivuze bubi nnyo ku kya ssente. Alabika Ssenga naawe bwetwagira era munange nze atalina ssente ewange tokonkona. Mukama akome.